mukomera naye otayangambe nayo nandi musse ngensi yonna eraba nandibadde musanyufu mu kkomera kitegeeza omuntu oyo bawamukola ekintu kitegeeza Kasolo ekintu kyewakola minisita Kasolo ekintu kyewakola watta future ya Lutaaya wamuttako ekitundu is a dead body moving. Ngezezzaako nnyo okweteeka mu kiti kya looya mpolereze minisita Kasolo nga bannaffe abamu bwe batugamba nti minisita abeera minisita tosobola kumutyebuula bw'otyo. Ngamba kale kangezeeko okunoonya obujulizi nsobole okuwolereza minisita Kasolo. Naye muganda wange mbadde nkyali ku byakunoonyereza ku kuwolereza minisita Kasolo olwasaho okumuwemukira ate laba nengwa ku butambi bwa Lutaaya nga naye alojja Kasolo nti Kasolo kye yamukola era ng'alojjera ddala agamba bannange omusajja oyo Kasolo sirimwerabira n'abaana bange ndi bagamba n'abazzukulu kwegamba ebintu byayogedde bindeetedde okubeera nga nina okwogerako ne balooya bannange ab'esayidi ya Kasolo tulabe omulamuzi tumugambe ogenda gusala otya tubuulire kubanga gulabika gumumegga nti Kasolo alabika muntu wa mutima mubi era yeeyisa bubi nnyo mu kalulu naddala 2026 tuli mu campaign etugenda mu kalulu 2026 Kasolo ebintu bye yakolera ddala ebikolobero ebyaddala era Geoffrey Lutaaya kasooke nkuwa katami ka Geoffrey Lutaaya nga naye awa sayidi ye katuluvannyuma nja kukuwa ate King Saha ng'ayongera okunnyonnyo mukulike byonna n'ebyokulonda bye twayitamu nze nanyini kyotera nanyini Uganda yanzijayo naye n'okuba neesiga Mukama Katonda nkyalinga bwendi amusasula yali musasula yamusasudde dda ennaku ezo yantumidde omubaka yatumye antegeeze tine mu kooti gye wagenze ngenda kulumbayo Mami Kasolo ogenda kunumba mu kooti ne Katonda oyo alina amaanyi alina wajja okulumba ate manyi atandise okulumba ku byendaba atandise okulumba ndiva mu nsi eno ne bwe bali babanziika ndisigerabira linnya Kasolo n'abaana bange n'abazzukulu balyogera nti waliwo omusajja yacoccanya omuntu atalina buzibu bamuyitanga Kasolo naye na muganda wange empala nga tuli mu kibiina kimu ne mugamba sigenda kujja mu kampeyini zo kuba Kasolo tuva ku kyalo kitya kimu pala nyina ngamba mutuufu ojja kutuuka eno oleme okulumba omuntu bwe mubeera ku kyalo kitya kimu tweyambire eno ebbali twewa amagezi n'ensonga enkukiriza tokola ki tojja kulumba Kasolo ne Kasolo amaziga g'abantu galitambulira ku famire y'obulamu bwonna amaziga g'abantu kuba nabo n'abazzukulu akayimba kano kabaweereza tusabe omwaka guno tuguyite mirembe. Oyo Geoffrey Lutaaya kati Geoffrey Lutaaya gwenjogerako ye muntu gwe mmanyi obulungi. Geoffrey Lutaaya mumanyi bulungi nga omuntu talimba ojja kumbuuza omumanyi otya kati kankubuulire kuba kati tuli mu reality. Omanyi akayimba ke bayita Mukama ye musumba wange Mukama ye musumba wange aka Geoffrey Lutaaya Mukama ye musumba wange akayimba ko nze nakakwata video ebiseera ebirali nkyali mwana muto nga nkola videos z'abayimbi aba Eagles n'abakolera ennyimba eziwerako nakola oluyimba lwete enkola ya taxi olwa Catherine Kusaasira nenkola ennyimba za Maureen n'antuma omuli oluyimba lwete oli serious nenkola akayimba ka Geoffrey Lutaaya ako kabayita Mukama ye musumba wange. Kakati awo ndowooza njagala otegeere nti abantu abo mbamanyi Geoffrey Lutaaya mumanyi mumanyi naye Nambiru Namatovu mukyala we naye
naye bw'aba ayogera Jeffrey Rutaaya ye muntu agendera ku facts era tayogera nnyo by the way. Kati bwe mpulidde akatambi ako ng'ayogera ye Jeffrey Rutaaya oli gwe mmanyi ng'ayogeza bulumi era ng'ayogera mazima. Kubanga gwe tuli mu facts bino si byakusaaga kubanga birimu n'okufa owulidde nti ne mu kkooti nja kulumbayo. King Saha yagambye nti yagenda ewa kisengaawe n'amugamba nti mmwe ngenda batambulirako paka kwasembayo. Okitegedde? Kakati Kasolo alabika muntu wa bulabe nnyo kubanga jjukira ti n'omubaka ow'ekalangala eyakafa omubaka ono Irene Nakimuli Helen Nakimuli eyakafa wa Nuupu naye yayogera ku Kasolo. Kasolo yabafuukira ekizibu mu kalulu. Kasolo kenyini akakeya kabba bubbi teyawangula naawe wonna nabbira abalala bonna n'ayagala alumbe n'ewalala. Yalina omusimbi muyitirivu nnyo. Kakati njagala okubuulira nti Kasolo wa bulabe. Nze ngalo yawa Kasolo yabadde yeewaddeyo ettawulo nje kasusse mu ring annemye okuwolereza. Alabika musajja mubi nnyo. Ate abantu abakwanakwana abo abantu ng'olaba tayisa nnyo sikaati ebiseera ebisinga obungi taba na mutima nga bwabikula sikaati era bw'ate bw'abeera. Okitegeera? Naye ate weewuunyira mukoddomi waabwe n'oweewuunye kubanga Princess Amira yamujja ku muganda wange onooni yasooka okubeera ne Princess Amira ali abakola ku CBS ayogerera n'emikolo. Mwerabidde erinnya naye bazanyanga abazeeyi b'ebbama. Kakati ngenda kuwa akatambi ka Abitex ngoberezeganya aka King Saha ku biki ebyabaddewo. Abitex nga naye kenyini yalaze nti nno kituufu Kasolo alumbibwe kubanga yakola bubi nnyo. Ekyo yakola ng'omutegesi w'ebivvulu yagaanye okubaako kyayogera ku nsonga eyo. Naye nga teweerabira aba Hillside View Apartments wali Ejjaniko Church ku Entebbe Road abalina apartments ezirinyirira obulungi ennyo omuli buli kimu ate nga Amora Beauty balina shea butter agobe enkanyanya ali organic okukozesa ne maintenance palace balina solar systems zonna gwe wali badde weetaaga obulamu bwo. Balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu y'abakugu esobola okubeeranga ebyinstoringa. Dr. wali wano ku Uganda Atlantic ku WhatsApp jamu ku namba yange esimbyeo 73 katulabe Abitex. Sa ne Kasolo King Saha yazze ku stage na ebidongo babikubye bulungi nnyo ate yayingiridde mu maanyi ag'ekitalo. Kakati byetunudde mu audience nga mulimu Honorable Kasolo. Honorable Kasolo ono ye yamulemesa okuyimba ewa embalala automatic obusungu babino okujja ekyotera. Kakati awo natandika okuyimba nayimba olimba oluyita Kasolo mujje nabadde ntudde mu maaso nga ntunudde ndowooza onfuna. Kakati lweyigi gyali ekkololo nga musango g'omunaana. Mula musajja mubaganya okuba Kasolo. Gayiridde enkwetondera nakulimbye nategedde bano embaga magenda musabula bagenda kunnyima akazindaalo obwedda buli agamba mugamba nyinza nze okuvumba Kasolo ize okwogera Kasolo sirina byakola nze kabaka saawe kabaka sokoddemu wetondere abakupoloosi nabo wetondere abampoloosi nti bambi Kasolo waali mutulekere bambi honorable ntomulumba ntwali mukisa guno betondera nabalimbye nagenza okulaba nga ngenda basanyusa ate nimba omutima gwange gwenzirayo nagweka ningamba ndi musanga wawenfenca wenfenca egamba walinye ku stage n'ogamba guno omukisa Allah gwambadde nagusanga wabampoloosi nja betondera naye omuntu kyemanyi kati obujjajjaffe bwatandise dde omuluusa Kasolo tatuga omusajja muno mu nsi nga tunoonya obwenkanya olitandika ogamba nti ali mawale munene Saha munene ye waba atutte teri agenda kusigaza kiki ffenna twenkana buli omu afunenga obwenkanya bwe. Yes. Gwe ekigambo minisita kitegeeza oli musunsule ozuuliddwa nga gwasobola okuwuliriza okusunsula
okutegeera omulalu omulamu omuntu mulamu omuntu mufu omuntu ki toyinza gamba nti kano ka issue katono nnyo gw'okategeera mu kiti ekyo wallahi bannange naffe mutubaleemu amagezi ye omuntu okulembeza otya ekitiibwa kya minisita mbu nalabye omusajja mukulu agamba omanyi kyekitegeeza kasolo okubeera omanyi kyekitegeeza kasolo okujja mu kivulu nange kamuddemu omanyi kyekitegeeza kingisawo okujja mu kivulu omanyi kyekitegeeza kingisawo okujja okuyimbirako gwe woba oyagala kukitegeera kyekitegeeza kingisawo okujja mu kivulu mutabani wannange ewantu wonna kiwatulo olabe oba tewajjule avuddeyo naye se batudde ku meeza mbw ateesa waliwo batta ekivulu kyange teyayogera adde ekigambo yasirika nga we badigida kolokolo sebo namuwulidde nengamba nyo n'omusajja ono sebo munaye mmwe musendongo omanyi kyekitegeeza kasolo okutuula we tuba tuse endongo gwe wavumanya yeyokufa ow'empisa ayimbawa mwana kambabuulire bannange tuwaŋŋane ekitiibwa naye tuwaŋŋane tuwe ne betukola ekitiibwa gwe kitwale nti oyo omusajja yagenda ku bbajjiro ly'omuntu n'ayoola byonna ebyaliwo wallahi ayagala omuntu oyo asigale ng'amulaba ng'omuntu mulamu teyogera ku minisita nange nkya bwe nsobola okuba nange mbuba ate njoge bantu iba naye nekinewunyisa kabaka osanze omuntu eyakola ekintu nga tomusanze mugundi oyo ennyini ey'endongo tomukutteeko omugamba ebigambo byo ne bagamba nti ate oli mukyamu kubyewafiirwa n'okutuyisaamu mwenna ababadde bampolota okutuyisaamu buyisa amaaso lwaki olisikoma apolosenti fuluma onaze bani mugambye abayimbi abasinga bayimbye gwe wakolako obuzibu azze fuluma kyogamba tamumanyi nti zesinywa guteese nange nazze jjo bampita muyimbi wa covid nedda wallahi ate kino kyolaba nkola kitaasa muyimbi mutajja ajja kuyomba ne chairman bwakuba bukubisimu ku poliisi nti ekyo kivulu nkijjeeyo nga wakoladde emitendera gyonna n'ogenda wabuli wogenda ebyensobi bimanyi kwata kigiroti toyinza byogerawo olabe ng'omulimu gutambula guvaayo netugulira abantu baffe engoye banyume ku lunaku olwensi balabeko famire ya gundi yiino gwomanyi kyewatta nti kisukka ne ssente bobeerabidde nti naawe mukazi we era agenda kubeera mu kivulu oyimbe wali nga yakuweereza bwati kajjambo yesebo yazze n'owuwe bwe balinya siteegi webeweeta nga gwe noli back stage okaba mbwomuleka agende ekifo ky'okunkwata obulungi nkupromotingira omukyala ensi emulabe fe tulina abantu we are the owner of the people oyo kingisa ng'awa ensonga ze tetwagala kwongeramu bingi nti naawe kenyini osobola okutegeera wakati tuli mu reality kugambye nze nga looya w'akasolo eyabadde yeewaddeyo nalemereddwa ekituufu kirabika omusajja ono tekirabika na bulabisi naye n'entunula yennyini alaga nti alina omutima omubi ennyo waliwo akatambi akaafuluma lumu nga nina loozi oba yali abuuza kutayebwa nga bali ku madala ga palamenti awo ne kasolo yali waali ayina engeri gye yatunulira nina loozi bw'ati abantu baliko pera nga bakikomentingako naye nze nalowooza ngeri gyalowooleza ennyo obulumu mu sikaati ayinza okuba nga ndowooza ye ti ebirowoozo byagenda walala ngiraga akaana kano kannabutono bwe nalabanga naye kwegamba teri kitiibwa kye bagenda kukuwa nga tokyewadde omuntu yenna akolerera okusaanyaawo omuntu omulala tasaanye kubeera nga awolerezebwa olw'okuba nti minisita olw'okuba nga wamuluka olw'okuba nga ki olaba ne kabaka Ronald Muwenda Mutebi singa akola ebitajja abantu bajja kumwambalira abantu bajja kuvaayo tebajja kulonzalonza bajja tandika Tikkiro
abantu bajja kutandikirawo kubanga kati guno omulembe gw'abantu abeeyogerera oba okitegeera gw'abantu abeeyogerera bajja kugamba nti wooligwa wendigwa nga naawe era still olaga nti basaanidde okugwa woogudde okitegeera kakati gwe tojja kuddawo nti oli minisita era King Saha agambye nti oba minisita naye bw'asobola okuba buli omu bw'asobola okubeera nange Uganda talaaji busobola okukyekya nga ndi minisita okitegeera nga ndi minisita naye kakati olwo bwe nfuuka minisita kinzijjako okubeera omuntu oba ensi eba ekomyawo kakati tosobola kukomya future y'abantu kati kino kivulu buvulu omanyi omwana ataddemu ssente ze nnyingi nga bw'annyonnyodde abantu bawoza buwoza kati tewalikozebwa otyo minisita ne minisita teyalikozebwa atyo King Saha ne minisita in the first place teyalikozebwa atyo King Saha abantu balowooza nti ebintu biri wanuwe ebintu biri tuwe buli kintu kiri tuwe bwe kibanga kibi kiriko ebirungi bwe kiba kibi kirungi kiriko ebibi oba kiba kibi oba kirungi oba kibi oba kirungi bintu biri tuwe kakati toyinza kuddawo nga muli ku saidi ya kasolo era akyayongera okuvumwa olw'ensonga nti abategesi b'ebivulu nabo bennyini bamanyi obulumi era oyinza okwesanga singa ensonga eyo ogibuuza Balamu sinalaba komenti ya Balamu naye ngirindiridde ndabe era nsuubira okuba nga naye ajja kwogera ku kubeera nti kale oba bwali busibuufu bwa mpisa oba ki naye ng'era manyi Balamu mu nsonga ezo alina okugamba naye bandibadde batuula ne babako bye boogera kuba akimanyi nti waliwo okufiirizibwa mu interview ya Balamu gye sinalabako bw'anaaba ayogedde ku nsonga eyo alina okuteekamu ekigambo nti balina okubala ebizibu balina okubeera nga babako bwe batuula bakwasaganye ebizibu byabwe basobole okubaako kye batuukako olw'ensonga akimanyi nti walina okubeerawo compensation ono omwana ekimukaayanya sente ze nnyingi zaafa abantu ze bataagala kwogerako kuba Kasolo ye kati yawangula yabba akalulu nabbira n'abalala bonna n'akoze mu bulumi eri abantu okitegeera sigenda kusukkawo nnyo wano kubanga bino bikyalanda tukyayongera okutegeera Kasolo bagamba nti buli mbwa n'olunaku lwayo ne Kasolo naye lunaku lwe alina okubeera nga abeera answerable ku ebyo bye yakola so si kugenda nga ali unpunished kakati ali mu kooti y'abantu kyo kitegeeza ali mu kooti y'abantu kubanga amateeka eri tegagenda kulamula bulamuza bwenkanya akuumi